Maziga n'ebiwoobwe mu bitundu by'e Mukono nga Namwandu alaajanira Ssaabaminisita Nabbanja ne Minisita Nabakooba okumuyambako bayingire mu nsonga ze ez'ettaka lye bamaze ebbanga baagala okumugobaganya. Okwogera bino abadde mu maziga oluvannyuma lw'abantu abatanategeerekeka okumusaayira emmere ye. Emmere esaayiddwa mulimu ebitooke, kasooli, muwogo, ebijanjaalo ebibadde bituuse okukungulwa. Ettaka erikirannyo eriri ku bugazi bwa yiika emu n'ekitundu nga Namwandu kwawangaalira n'abaana be era nga kwalimira. Ono alumiriza ssentebe w'e Nakisonga Mwami Ssekikubo Joero okwekobaana n'abantu abalala okwagala okumugobanyiganya ku ttaka lye. Ttaka nga bakomawo olw'ebbaluwa eyo Mwami Ssekikubo gye yawandiika n'ekyapa okugendako kaveti nga tuddamu ng'enteeseganya ziyingirawo. Enteeseganya we ziyingirawo zaali zikyagenda mu maaso ate nga ye mwami y'omu ssentebe w'eggombolola y'e Nakisonga Mwami Ssekikubo ng'ate awandiise ebbaluwa endala nti nannyini ttaka waddembe okozesa ekifo kye nga endagaano yakolebwa mu ofiisi ya RDC. Ate Mwami Ssekikubo ebbaluwa gye yawakanya nti teri mu mateeka ng'egamba nti gwe tolina buyinza. Kati ssebo yeno embeera gye tulimu ebintu bisaayiddwa naye nga bisaayibwa ku oda ya Mwami Ssekikubo Mubaraka ssentebe w'eggombolola y'e Nakisonga. Yali kusaawa ebitooke, yali kusaawa ebijanjaalo, kasooli, muwogo. Era abasajja abaasaaye bino bwe baamaze nga bagamba nga bamukubira essimu nga bagamba ate essimu ye tagikwata kyokkafe omulimu gwe yatutumye tugumaliriza ogukola. Ssebo ow'ekitabo kyabadde enteeseganya ezange Mwami Ssekikubo okugaana okunyamba ku ntandikwa ddala nga yakatandika afulumiza ekyo ekiwandiiko yajja n'aŋŋamba twasinkanaana mu kisaawe wali e Namuyenje n'aŋŋamba okuyamba tugenda kusooka tufune polotisi 2 5 ku 100 5 ku 12 tutandike okuyamba nga balina Mwami Matovu. Kaakati we nagaana n'agamba era bampita kikazi we beegatta ne Matovu nze ndi kikazi siyambika lwa nsonga nagaana obbawa polotisi 2 nze we ne bagamba woba totuwa kati olwo chairman Matovu chairman LC1 Matovu Arosias amugamba oyo omukyala yeefuula okumuyamba asooka tuwa poloti 2 ne tukola ki ne tuzitunda we tumukolera tagenda kukola ki tagenda tuwa asooka atuwe tusooke tumuyambe. Nadde sirina maanyi nga ndi mugonvugonvu ne mugamba genda ku poliisi obagambe bali kusaawa bintu. Kati omwana we yatuuseeyo ne bamugamba simanya akuba ebifaananyi saawa eno takola ki taliiwo nga naye ebintu basaawa emiti basala. Kaakati poliisi ezze lwaleero naye ate egenza okujja nga ebintu byonna babisaayo edda biri ku ttaka. Mugambe nno kuba gaabadde makulu ne baŋŋamba oggakuwa waakiri tugatemaatema ng'olaba. Era ssebo ekyabadde eggulo mu Namuyenje kwabadde kutunda mmere yange ebijanjaalo amatooke muwogo. Kati waliwo ne wansi wabaddeyo kasooli nga mukulu bamutadde makutiya ne bamutwala naye Namuyenje ne bamutunda. Nembaga emmere yange enkulu nayo ne mutagimpa nga tugikuwa tutya ne banga tuvira n'otuvira tuyinza n'okutema. Ssaabaminisita Nabbanja ne maama Nabakooba Judisi bannange mujje munnyambe kubanga abakulembeze abandi nnyambye tebannyambye. Abakulembeze abagamba ze sirina bibanja bya bbawa kuba ekibanja kitono ekibanja kiriko abaana 17 sirina byakuwa ba Ssekikubo Mubaraka. Mu kwogerako ne Ssekikubo ssentebe w'e Nakisonga biro byonna byesambazze n'ategeeza nga bw'atabimanyiiko. Omuntu atabaddeeko mu nsonga zo ate otukoze n'omuganya ate yansaba poloti tuba twazimusabirawo yatulawo RDC ate mu kuggwa kwazo zaggwa mu bulungi teyakakibwa. Emmere simanyi bani abasaayo emmere ye naye kyendowooza nti ndowooza abasaayo emmere era sinayogerako na landlord naye kyenkakasa nti ayinza n'okuba nga landlord alina emmere eyasasula. Ku lwa MRU TV Arafat Mpaji Musoli.